Gavumenti eri mu nteekateeka ya kwanjula bbago nga liwa abakyala ebbeetu ery'okusikira ebyobugagga ng'ettaka mu kigera ky'ekimu ng'abasajja. Ezimu ku nnongoosereza gavumenti zeereeta mwe muli okuwa abakyala ebbeetu ly'okulondebwa ng'abasika mu maka gye bazaalibwa ne gye baba bafumbiddwa. Etteeka ly'obusika erikozesebwa kati eryabagibwa mu mwaka gwa 1960 likugira abakyala okubeera abasika mu kika, kw'ossa n'obutabeera na buyinza bwa kulonda mukuza oba omusika bwe kiba nti omusajja aba teyalekawo kiraamo. Etteeka lino lye limu liwa nnamwandu ebitundu 15 ku buli 100 byokka ku by'obugagga by'omusajja, ate ye ssemwandu afuna ebitundu 10 ku buli 100 ku by'obugagga by'omukyala. Ekirowoozo ekirongooza mu tteeka erya obwannannyini bw'amataka oba ettaka okuliwaayo okukyusa obwannannyini singa omwami aba afudde omukyala asobole omusikira. Ekyo ekirowoozo kulwanga si kibi nnyo naye kyakatandika butandisi ate twetaaga okukirowoozaako nnyo, n'olwekyo entegeka ezitandika okukyogerera okukirowoozaako n'okukwatagana ebirowoozo etandise. Omubaka Monica Amoding ng'ono yakulira ekibiina omwegattira ababaka ba paalamenti abakyala ekya Uganda Women Parliamentary Association WOPA awagidde enteekateeka ya gavumenti nga bwe kisaanidde okukyusakyusa mu tteeka lino olw'enkulaakulana eriwo ng'ate etteeka ly'obusika likadde nnyo. Society ekyuka buli lunaku, buli lwe tuzuukuka ne twebaka waliwo ekikyuka. N'olw'ensonga eyo ebintu ebikwatagana abawala abakyala nabyo bikyuka, ebintu ebikwatagana ku culture bikyuka. Tebisobola kubanga bye bimu bye twakolanga ne bajjajja baffe. Ebintu bikyuka, n'olw'ensonga twagala abantu babeere open minded nti ebintu bina okukyuka okusinziira ku biseera bye tulimu kati mu nsi ne mu Uganda. N'olw'ensonga eyo ey'ebbago bagikola mu 1906. Ebintu bingi ebikyuse era bye twetaagisa okukyusa kati. Ababaka ba paalamenti bwe twogedde nabo bawagidde ekyokukyusakyusa mu tteeka, wabula ne basaba ensonga eneekwatibwe n'obwegendereza kuba yeekuusa ku by'obuwangwa n'eby'ennono nga kyandireetawo enkayana n'endooliito. Omukyala oba omuwala naye abeera muntu, so bwe tuba nga twagala eggwanga lirimu obwenkanya lino etteeka tulina olisapootinga, nze nja kisapootinga mu paalamenti ng'omubaka kuba nti kijja kutuleetera obwenkanya. Nsanyukira nnyo abaleese bbiira eyo etteeka eryo. Tugenda kutuula nze Kinyamatama n'ababaka abalala tulabe clauses ezirimu zonna, obutundutundu obulimu bwonna bwe buba buyamba abakyala baffe, bwe buba buyamba Uganda, then mujja kutulaba era nga twogera. Naye nga nsanyukira nnyo bbiira eyo. Guno si gwe mulundi ogusoose nga paalamenti egezaako okuleeta ennongoosereza mu tteeka lino, naye olw'ensonga ezeekuusa ku buwangwa n'ennono, ennongoosereza zino zize zibeera mu kigoye weezinge. Stephen Tugargayo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.